Zenganzi kundoozange alien skin teyatta muntu. Nina ensonga nno lwaki nkyogera. Kubanga alien skin omulaba babadde bamwesiguliddeko nnyo olw'embeera gy'abadde ataddewo. N'okwataakinga abatamuliiko tabikola nga ye. Olumu abadde afuna wooda. Kati ayina byagaana. N'agamba nze sijja bikola ebyo. Sigenda kikola. Waliwo kye babadde bamuteekamu ennaku ezo nga bamuyingiza ghetto structure mangu nnyo. Omwana oyo n'agamba temunvuga supiidi. Ekiddiridde kiikino. Alien skin abadde mu mikolo gya Museveni eyo. Naye ate n'endaba ebitambula ebweru eno. Ng'omwana oyo taliiwo. Sijjaga nti oba wadde tubadde n'ebiri ffe tulina ebyatutabule abaatwawula. Kati kino kidde ku mazima. Obutasuula bantu ku jjirikiti nti bwe tuba tubakolera tuyina bakolera nga tuyina enziro. Bw'oba toyina nziro ojja kubuuka nga bw'olaba palaso. Kati oyo abejjako nti ye bw'aba n'ekyamaanyi baamuwaako ku ssente oyo bamuleka adduse. Naye gw'ayina omusango gwonna oba ng'oteeberezebwa bayina koodi ekwata. Kati alien babadde tebalina bulungi koodi emukwasa ate nga bamwetaaga. Ate kati omulundi guno ensonga eno erimu omwana okufa ng'akoze vidiyo. Eyo vidiyo n'omuntu omulala asobola ogikozesa bwe bakukuba ng'oli kazito. N'olaba nga toyina kiddako ne bagamba bw'oyogera bw'oti kye kigenda okukuwonya. Ng'olina kwogera ekyo. N'ekirala bateekwa okuba nga bamusuulawo busuuzaawo omwana oyo. Bamaze omukuba. Kwegamba babatuusiza ne ku ekyo nti bwe baabawa amaanyi ago batuuse n'obbasibako emisango nti nabo babadde bakikozesa nga bakuba bannaabwe bakuba abantu eyo ne bakola batyo kitegedde nga bakiwaga olw'amaanyi ago ge babawa. Kati bo baagabawa bamanyi nti bwe munaamala okutta omuntu ne bwe munaaba temumusse ne mumwegendereza ffe tujja kubayiiya. Oyo omwana omulaba bw'ataba mugezi nnyo era n'abo babadde ayita mikwano gye banaatera okudduka otuuke ku fangoni nga tewali muntu kyekiddako kati bagenda mulemesa abavubuka abo bamuddukeko. Bwe namugamba ebijjo mutuukako nzija mbiraba. Scorpion Saba avuddeyo kati yayigga ye. Kati kikyolwo ekirimu. Bangi bamwefuulidde ate bangi bakyefuula kubanga era mu bo mwe bayitanga balondamu. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu. Okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom products, nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mbabuuzaako nga tusinziira wano ewa Senior Kabaya. Kabaya ntambudde naye nebbanga eriwera ne wemba nfunyemu ka break. Artist ye Kabaya nsobola omunoonyaako ne ngamba nti Kabaya jjangu twogereyo ekigambo kimu bibiri tubeere nga tuliyita olunaku. Lwaki nti mukkiririzaamu mu ngeri gy'atematema ensonga ate era n'engeri gy'afulumya ebyowoozo bye oba engeri gy'alabamu ebintu. Kabaya oli bulungi? Ndikkiriya. Bitambula? Mpola mpola. Geto zeeyagala? Mu kalulu kano geto zeeyagala? Geto zaali zeeyagadde ddi. Geto ziwumulamu mu kaseera nga kano ak'obululu ne babawaamu akalembeekereza naye nga bwe biba nga si bya bululu. Geto oyinza okufunamu akalembeekereza buli kiseera dduka panda gaali
ne kati waliwo akalembeekereza kwegamba nga bwe nagamba nti okubuzaabuzibwa nti era bwe bimala okuggwa nga kiddamu nga bwe kyali teziteredde kyenja okugamba kyentegeeza. Ate mbale manyi abageto be bafunyeemu ennyo ku mulundi guno kuba ndaba kye bayita ghetto structure. Ghetto structure eyo giraba lujja nzize nginnyonnyola bannayuganda emirundi mingi ne mbagamba ghetto structure teriiwo wabula ssente za ghetto structure ziri mu kukozesebwa mu ngeri ey'okuba nti batondawo bubinja ate obubinja obugenda obbalemerera n'oyo abutondawo dda muliro naye ng'obuyinja obubinja bugenda muwagguukako kati eggwanga litabangukire ddala bo baabawa ssente nga batugamba za ghetto structure. Niye ate ab'e Kampala pulogulamu ezo bwe zijja baatunuulira nnyo ghetto zaazo mu Kampala era baba bayita abanaagenda okunnyonnyola Museveni ebintu babajja mu ziggeto ezo Nakawa simanya Bwayise simanya Kaleerwe simanya Katwe Kisenyi okitegedde naye bwe bamala obbireeta ssente ezo ne baziwaayo bano ne batabulamu n'ebyeno mu byalo kati zaava mu Kampala kati olwayiro ghetto structure eri ku Nakabugo gwe oyinza okikkiriza nti Nakabugo ghetto yafuuka ddigge kino ekyalo gwe oyinza okuŋŋa nti ghetto kugana amayumba genda bagakalina abaghetto baliriddawa tebiriiyo nga ssente zaalina kuyamba bantu beeri naye olw'okuba nti neeno babaayo ne guruupu zaabwe neeyewala nga balina guruupu zaabwe Entebbe okitegedde kati bo ze batunuulira. Mbadde manyi nti gavumenti leero ghetto egirimu nnyo kyemwayayaanira obwedda yaddamu ansa yammwe. Omukisa gwo tubadde tugulina lujja kati kankulage nti omukisa tubadde tugulina nti omuntu abataddeko akazito bannayuganda gwe bakkiririzamu Bobi Wine afaanana nga ffe just yakyuseemu kati nnyo n'akyuka nti alinnye Reveeri n'ategeera nnyo ate okutusinga n'atulaga nti mwana ate bwe twekwatiramu kisobola okuba masavu kati bwe balabye akazito ako ne bamanya mu ghetto eno kati gye tulina okupoyesa baayiiya ebintu naye ng'ate nkulayirira lujja buli gw'olaba eyafunye ku ssente za ghetto structure nga ebagamba bakomanda abo nawulidde Ddamulira yabasuubiza obukadde 3 bakomanda bugende ku gundi zaabwe baziyita sako zaabwe naye nga ne sako teziriiwo kati ekituufu kiri nti Ddamulira kankimugamba abanaagiraba banaamugamba kubanga okutiitiira oluusi tekijja kuyamba kijja kuleeta okutabangula eggwanga kati mwe mukulu Ddamulira abantu bonna baayina nga bwe mbalaba bakomanda bonna nga bwe mbalaba mbamanyi ne buli komanda gwe ntunuulira ayina ekimubangibwa emabega ayina ebbanja emabega ebbanja litya nti gurupu ezo zimulaba ze bakozesa nga bawamba amataka g'abantu ne babagamba mugende mukubeko ekikomera mangu mangu muteekeewo embeera tugenda bawaako yiika bwe bamaze bakozesa emirimu egyo bakoonya enju z'abantu nga mulimu n'abeebasse ne bafiira mu nju bakomanda abamu kwabo kati waliwo keesi emu balina gye baasindika abavubuka okkoona enju ne wabaawo omukyala eyalaba n'ayagala akuba enduulu abooli be yasindika yali ayagala okutwala ettaka eryo baakuba omukazi oli ekyasi aleme okukuba enduulu abantu okuzuukuka bajje beerwaneko okitegedde kuba baamugamba sirika abaaliwo bonna baakiraba abaawulira nga bamugaa sirika ne bamukuba ebyasi ne bamutta wabula baamukuba ebyasi ne bamutta baddira abavubuka abo be baasindika okkoona enju ne babakwata ne babatwala wabula baabatwala abaagendayo okubajjayo nga banene bazibu wabula olwaleero bw'ogenda okitunulamu kweyo guruupu nze gye njogerako gye sijja kwogera linnya olwaleero nga be bamu be basuubizza okuwa ku ssente za ghetto structure obukadde 3 ku ssako yaabwe tebakomyawo ne babagamba tubazadde n'obbazaala kuba ffe tulina abagenda mu miitingi ezo ate bano nga tebamanyi
ng'ate bo baffe ne babagamba tubazadde n'obbazaala ne keesi tugenda gijjayo fayiro naye balina ebibuuzo bye bababuuza ne babagamba nti owaaye singa oba onywa caayi enswera n'egwa mu kikopo okola otya n'ogamba caayi muyiwa naga ate bwe kiba kikoola ne kigwa mu caayi oyo okola otya n'ogamba nkijjamu ne munywa bo tebategeera kye bitegeeza nti singa munaakola era muba mujja kuwulira kitegeeza bangi bali mu bakolera nga tebakola lwa kwagala bakola okujjawo ebyo bye baba basibako okitegedde ate ebitagenda kuvaawo kubanga bo keesi bagivuddemu nti ono yakuba ekyasi ye talina musango wabula bano abaagenda okukoona ki bo balina omusango ogenda okwetooloola mu bonna nga bw'obalaba be bakulembezza abakulembera bannaabwe nga bw'oba toli ku guruupu eyo ezo guruupu nnyingi wano e Kampala kyova olaba neya Sobbi ebaddewo naye ate Sobbi bwe yavaawo kyoga olwaliro tewakyali guruupu ze balagira nti genda okuba ekibaati mangu oyo talina kyapa muwambe mangu ateekewo embeera bw'atakireeta tusalemu muyinako yiika 2 guruupu nyingi gambye guruupu nyingi nze nyina n'abaana bentegeeredde kati olwaliro kwa Alien Skin ng'amannya ngategeeredde awo ate nga baana batabbu ffe tubadde tubamanyi kati onaagamba nti Coach Babu oŋŋambe nti oba kagumba kankejje simmanyi oŋŋamba oba kano ka mudongo nti sikamanyi bonna mbamanyi bonna babadde baakawenja n'ekikulu si kyekyali ekyo nti sijja banenya nti babadde baakawenja y'embeera gye tubaddemu naye bano ababasuubiza okubakolera ebintu ebyo okuva emabega yonna mu ghetto tuyina obuzibu obwo nze nenkimanya nti tebatwagala namanyira ku bintu bitono nnyo mu M7 bamugamba lumu nti ba pickpocket batusala ensawo baana ba mu ghetto batukwata mu nsawo sente zaffe ne bazitwala omukulu yagamba abo mubaleke batwale bwe bamala okubba sente ezo bagenda banywa omwenge bakwana abakazi baffe siriimu kati nze ng'ategeera sisuubirayo muntu ayogera bw'atyo ng'ate ali mu kaliro mu kaseera kano olwaleero ng'atulaga atwagala nnyo era atutegekedde ne ghetto structure mbuzi tuyambe nammwe muli b'amawulire lujja genda kwobuuzeeyo ku bakozeewo bye bakoze emyaka gitambudde ng'akyogedde tebiriiyo teri kye tugenda kufunamu era n'abo abagoberera abo bakomanda gwe nga toli kakoosa ako kubanga era nkiraba ekintu kikuze nti tuyina n'abaana abamu ng'abadde tabiriimu bano bamuyita ne bamugajja ntukuwa akalimu bano bakomanda nti waliwo ekyebiri sente ntono nnyo ze babawa kakati ghetto structure nziramu kyogera teriiyo wabula eriwo yakuwa balina buguruupu era ababadde abamalirivu okubaako kye bakola mu kalulu ka 2026 ye president wa ghetto Kabaya wadde tebamukozesezza government temukozesezza mu nsonga eno ya ghetto structure naye nga byebyo byalaba side eyo Kabaya nga twogera ku baana ba ghetto oyogedde ku Alien Skin emirundi mingi ekyenjawulo nti buli we tumwogerako wabeerawo ekipya ekiriwo olwaleero ebintu ndozanga ebitambulozza obigoberera eby'omusango ogugenda mu maaso ogw'omwana agambibwa okuba nti afiirwa mu mikono gyabwe ebyo nabiraba n'ebintu ebyo birimu okubuzaabuza era nze ndi omu ku abo abagamba nti si kituufu kubanga nti yatta omuntu nga ye Kabaya kiteeke wali ku kamera nkiddamu era nkyogera nze nga nze ku ndowooza yange n'okusinziira bwe mmanyi baali nabo Alien Skin teyatta muntu nina ensonga nno lwaki nkyogera kubanga Alien Skin omulaba babadde bamwesiguliddeko nnyo olw'embeera gy'abadde ataddewo n'okwataakinga abatamuliiko tabikola nga ye olumu abadde afuna wooda kati ayina byagaana n'agamba nze sijja bikola ebyo sigenda kukikola waliwo kye babadde bamuteekamu ennaku ezo nga bamuyingiza ghetto structure mangu nnyo baddamulira abo
omwana oyo n'agamba temunvuga supiidi. Ekiddiridde kiikino Alien Skin abadde mu mikolo gya Museveni eyo naye ate n'endaba ebitambula ebweru eno ng'omwana oyo taliiwo. Sijjaga nti oba wadde tubadde n'ebiri ffe tulina ebyatutabule abaatwawula kati kino kidde ku mazima obutasuula bantu ku jjirikiti nti bwe tuba tubakolera tuyina bakolera nga tuyina enziro. Bw'oba toyina nziro ojja kubuuka nga bw'olaba palaso. Kati oyo abejjako nti ye bw'aba n'ekyamaanyi baamuwaako ku ssente oyo bamuleka adduse naye gw'ayina omusango gwonna oba ng'oteeberezebwa bayina koodi ekwata. Kati Alien babadde tebalina bulungi koodi emukwasa ate nga bamwetaaga. Ate kati omulundi guno ensonga eno erimu omwana okufa ng'akoze vidiyo. Eyo vidiyo n'omuntu omulala asobola ogikozesa bwe bakkuba ng'oli kazito n'olaba nga toyina kiddako ne bagamba bw'oyogera bw'oti kye kigenda okukuwonya ng'olina kwogera ekyo. N'ekirala bateekwa okuba nga baamusuulawo busuuzi awo omwana oyo ayina ekintu kye baamuteekako naye ogenda okulaba kakati nalabye n'omulala gwe baazadde nga mukulu naye baamuzadde nga mukulu mwana wa chefu. Kakati ulira oyo omwana wa chefu oyo naye ensi eno lwaki omwana wa chefu si yakitugamba eki anti awaayi kitange yazuuliddwa n'oyo yakyogedde oyo mwana wa chefu atunyumize ku by'Essenyange Musuuza gy'ava. Abantu b'Essenyange basobola okuba bali kuno wano olwaleero. Yagambye Mande muganda we twamuziika enkoowe Musuuza ava Ssenyange mu Masaka. Kati abantu b'Essenyange mugatuyamba kuba bwe tutunulamu omusajja chefu ali ebbanga lyamaze ng'afudde n'emyaka kenzo gy'ayina kati simanyi oba yamuzaala afudde oba yamuzaala afudde. Kakati n'ekirala kiikino ndabawo akalira awo Omusuuza baagala muwa bukuumi mutabani wa mulwanyi byonna sibitegeera ndi mukutya kuba Musuuza yakaabako emabegaawo naga waliwo abaagala okunnyingira era neetaaga obukuumi. Kati obukuumi bw'okuweebwa olwaliro bulina okubaako ebyekwaso. Oli ayinza okuba atya okumuwa dayirekiti naga ne bajja funa ekyekwaso mutabani w'omulwanyi seetabuse annange enseetabuse. Kati gwe buzibu ky'okuba nti Kenzo mutabani wa mulwanyi tekisoboka ebbanga eryo lyonna Musuuza n'emyaka gy'alina atugambe leero nti lwe bamugambye nti mutabani wa chefu ali. Era nawo waliwo ekirala n'oyo yennyini Musuuza naye ayina era ebibi ebirala gwe towuliranko nga bamugamba gwe nno Dani ku mapeesa ogenda okulaba buli naye kivudde kati eri bakomanda kikomyewo okuba n'abanene abakolera abakulu bano. Bwe tuva eri ew'amayanja tukiraba bwe tujja wano ku Musuuza tukiraba tufunye n'okutya ne tugamba oba ne muka Musuuza ava mu first family gwe yinza okukirowooza ekyo nti n'ekyo nakyo kijja. Sisuubira kuba nti Musuuza oyo ebintu ebyo yabikola agenderedde. Waliwo ebintu ebiri mu kkolebwa bye sisuubira superstar wange oyo Edrisa Musuuza okumulaba nga ali awo bw'atyo nina we namutunuulidde ng'atudde bw'ati ng'ebirowoozo bimutta mutabani wa chefu ali Saabalwanyi yagudde mu bitiibwa. Kati emikolo gyaddi tujaguze twafunye taata twafunye family buli lunaku kaana kambaata akaaba twafunye family ate baganda be babagambye basituke bakole bana ba chief ali abalala bakole bati ku mukolo awo bali nabo babayimiriza ne bayimirira Kenzo baya nabo yali tabamanyi simanyi
kyetaaga bakebereddeni eyakkiriza ye kyekyo tebetaaga gwalayo family nga yeekayana kimala bumasi ye president yabagambye mwana wa Saabalwa yayogedde ye taddibwamu bw'oba wali agamba Kabaya yakuzaala gwe naye ndowooza wokezo weyafuniddemu olw'ensonga omanyi nti ku mukolo ogwo gwennyini president yali amaze okukoona wano Bebe Cool ti ssente ze bamuweza studio tamanyi oba gyeri oba ki kati ng'agamba leka enzo bwe yajja tasobola kubaayo yakoze na bino obutagamba nti owaiza federation gye ziri zoweziri agambye Kenzo yakola bulungi akola ki kyanga yajja akola ki Musuuza kintu akikyusiza walabye abayimbi beyaleese nga balonkinga oluyimba gwe nno Musuuza abaana ne batandika mu buli kyuma kyonna ekikadde basikulapu atuuse ng'oŋŋamba yakoze Musuuza ne ŋŋamba bannange Musuuza ate ebyuma ebikadde yabijjeewa zigidi baani ba Black Boy ne tukubenga ntuga abazuukidde kaseera kakuzuukiza bantu nebyagenza okuggwa nga mpulirayo omukulu omu agamba yabadde amanyi biriko ssente naye yakomye ku invitation ate nga mugezi naye bulijjo mmanyi mugezi naye bwe bityo bwe biba kati ndowooza bano abatali byuma bikadde bajja kujja ku copyright katwalde ku alubamu mwabala mujja kujja ku copyright mbadde nsuubira Musuuza okuleeta basindi aleeteyo ku bashiba baani copyright ate copyright bamaze okukiyisaamu tetulinda wano kati Musuuza wano alina okuyambira Mwai Museveni ku launch eno ebikonge ebinene nalabyeyo Bebe Cool na Musuuza oba naani Bebe Cool teyabaddewo yatidde buli omu avuga fayiro ye ayina fayiro ye omanyi kati essaawa eno ekiriwo buli omu kati ayina kyavuga onfuna bulungi Kenzo ne Bebe Cool buli omu afunayo kyakwata nti kino kyange kati kankusesa ssente z'abaami abo balaba ne bano bennyini ne kampeyini oba bwe ziggwa omuntu agenda kukola atya saawa zino buli muyimbi abo abali awo basigaziza stage emu era bwe mumala ate kati kino kyekisembayo mbalayirira Bobi Wine mumulaba gy'atambulira ali mu kukiggala kati mbagamba buli omuyimbi atenyizeewo ku luutu eno komejo ku mikolo bwe giggwa weetuulira eka ensi nnyiivu gwe bw'oba oyimbye ku mikolo gya Mwai Museveni neera buli lunaku mugamba akole pate tuyimbe buli lunaku kubanga emirimu gyo giwedde gwe linda olabe emirimu giwedde kubanga kati Bebe Cool amanyi okuyingira Musuuza n'amuyingira wali ku ssente ezo Bebe Cool abidduka federation eyo simulaba bwagendayo ba legend badduka ogenda olaba kamiliyoni nga talinnyayo nga ennaku zino yebuzaabuza kuge bonna waliwo akaliro naffe kyetulunga kinoze kubanga naffe kyetulunga kugamba twalina okukozesa eddoboozi eri buli ayina eddoboozi abaami abo n'abakyala ne batuleka mu kattiro kyokka nga naffe tukimanyi gye tulumba eno waliwo bannayuganda abatugamba ne bagana egundi mwogera ebintu ebyo kasitoba nga siggwa abyogedde gwe sirika ffe twasalawo okwogera ebyo ebituufu bye tulaba ebigenda okuyamba abaana baffe mu future n'abazzukulu okitegedde kubanga Uganda tegenda kukoma leero kati bano ba Musuuza bali ku Uganda gye bagamba ekoma leero ate ffe tulaba Uganda eriwo ennaku zonna emirundi gyonna ebbanga lyonna yakyusizza ebyafaayo akayimba ke yakoledde President Museveni kalungi na tiikinga bbaasi tulina tiikinga bbaasi ow'ekikoofiira Musuuza omwana wa Saabalwanyi teyabakoze bubi omwana wa Saabalwanyi Musuuza ennaku ze nzitegeeka ne ŋŋaala leero lwa Musuuza kati Musuuza njagala muyambako buyambi leero Musuuza kye musuubira tekiriba kati kyaliwo naye kati tekiriba kubanga tutandise okulaba nga banno bakudduka tutandise okulaba banno nga bakwogerera tutandise okulaba Musuuza ng'olowooza nnyo n'atera okwetuga
Musuuza bino byegamba bigambo bino bitwale oba bigaana tuzze tubiraba ne mu Bayibuli ng'omunaku yeegayirira ayina ebyokulya byayiwa naga munnange bw'oba ofuluma n'emmotoka jangu nabyo bimpe n'agamba n'ekyo tekikusaana gavumenti gye tuliko egamba n'amasannyalaze tegatusaana okitegedde nti ennaku 3 musuuza ku kyalo kwendi tekuli masannyalaze wabula bwe gajja gabeerako essaawa 2 obwenkanya bwe twogerako obutaliiwo musuuza nga buli omu abulaba nti omuntu yali eyagalidde ku mulimo gwe dujja nammwe omulimo gwammwe si mutereevu kubanga waliwo munnammwe ali mu kkomera olwaga amazima ge yayogedde ne sayidi yaffe abagamba nti tubikooye abaayogera amazima ago abamu battibwa abalala bali mu makomera kakati musuuza tugamba nze nnyini gamba tekigenda kuddamu kubaawo M7 kuddamu kumutiikinga okujjako oyo amutiikinga era nga naye ayina ekitali kituufu ku bwongo nti gwe musuuza tosobola kuŋŋamba nti nze nsasula omusolo mbuli kimu n'entuukiriza nemba nga musuuza omusajja ayo enzigize nga musajja ayina ebintu bye bikozesa amasannyalaze akaaba nga ebitongole nga 6 oba 5 bizze terikyali kitereezezza nsonga eyo nga buli wamu tewateredde musuuza ng'okomawo otugamba tiikinga musuuza kye yali sinza otugamba ebirungi mu M7 byakoze ebiwedde kubanga naye atugamba alina pulojekiti ezitanaggwa naye nga n'ezaggwa nazo ziganye okutereera omulamu ate wagutegedde ogwa President Museveni mu kalulu kano agenda kuuma ebyo bye tufunye twali tukuuma twali securing the future nga tulina okuuma ebiseera ebiddako n'ebiriddako byonna naye kati olwaliro bye tufunye byonna agenda kuba abisecuringa kyekimusigazaawo kyatusaba tumuleke kukuuma ebyo byakozeewa kwega bibeerewo kati ate ffe tetwagala akuume bino byakoze kubanga ne byakoze era tebiriiwo ebintu tebiriiwo temwagala kulaba kankugambe ti M7 ono bangi tebamutegeera ate ffe ne tumutegeera be bagamba nti twakubwa mu bantu abakyasinza okulimba abeetaaga n'awaadi M7 yeetaaga awaadi ku bigambo byazaayogera eri bannayuganda kakati M7 waliwo ebimenya bannayuganda munnayuganda okufuna emitwalo 2 gyokka bwe giti naye ng'ebigambo by'abo abali mu bifo ebyo buli omu mu minisitule ye nga be balina obigamba abantu bafune mu bigambo ebyo basobole okukolamu bye baagala nga bwe nagga nti nalimye kasooli oyo minisita w'ebyobulimi n'avaayo n'agamba nti musimbe kasooli empeke 4 oba 5 nti bw'olabamu ekifudde mu kukuulamu awo nti lekawo ebikolo 3 oba 4 nga kisobola okugaggawaza munnayuganda nga sinabbawa ssente n'ogamba munnayuganda nti bw'oba osimba ebintu ebyo sima ekinnya fuuti 2 afu fuuti kota fuuti giweemu ebigimusa oyiweko ettaka bw'oba osiga nti bw'oba ozzaako neera n'onaaziike nga kigenda kuyamba omulimi ono obutayonoona maanyi ge na budde okitegeera mu bulumi bw'ayitamu ne ssente ze asobole okufuna mu bintu ebyo ng'asimbye watono afunemu wabula bano abantu kye tuvaako ne tugaa nti tebaagaliza nga byali bigambo bugambo okugamba bannayuganda nti ekitawanya bannayuganda obutafuna mbyammwe kino wabula yajjira ku mutindo n'akugabira ensigo n'atakubulira bagisimba batya n'akugamba okulundanga n'enkoko munnayuganda n'olwaleero bangi message zenfuna nga bantu bakulu nga tamanyi kiddako kakati nga gwoŋŋamba nti ate oyagala kukuuma by'otakoze naffe bannayuganda tubadde bagumu nnyo n'okwerwanako okuba nti leero tuli wano ti olwaleero nja kuba nninawo ke nninako nsobola okuba nga nkyasobola okwegulirayo tufuta ne ŋŋenda mu site kubadde kunyigiriza
Nera ng'okunyigiriza okwo n'okulwana ennyo nga bali be batutobesa. Mafuta ga bbeeyi, buli kimu kya bbeeyi, sente tezirina value. Bwe bityo ebiri. Teri kukutiikinga musajja. Kale kakati ku nsonga ya Alien Skin mu kaseera kano wendowooleza nti bamwetaaga nnyo aka campaign ate emisango gino gy'ogamba nti teyazza we gijjidde. Emisango egyo gambye n'emunda mulimu ennyini gye yagenda waliyo abaagala n'okusinga ye ate balaba ne byalina. Olwaliro kati nze kankugamba amazima Alien Skin ebintu byakozesa katugambe nga bw'aba atambula ng'ava ewuwe agenda anaatera kwenkana asinga ne bagundi ba Museveni kati. Baani? Asinga ba minisita be. Byakozesa ebiki? Ng'emmotoka. Konvoyi. Baasi gye yaleese. Kwegamba babatuusiza ne ku ekyo nti bwe baabawa amaanyi ago batuuse n'obbasibako emisango nti nabo babadde bakikozesa nga bakuba bannaabwe bakuba abantu eyo ne bakola batyo kitegedde nga bakiwago olw'amaanyi ago ge babawa. Kati bo baagabawa bamanyi nti bwe munaamala okutta omuntu ne bwe munaaba temumuse ne mwegendereza ffe tujja kubayiiya. Mwenaalemu omanyi be bakuba ennaku zino nina n'omulenzi omulala mulaba oyo anaaza piki ne ssente n'ajjayo ssente abantu enjala ebaluma n'anaaza piki nga bwe ziyiika awo teri akwatako. Bayina gye baabadde n'endaba nga bamuttira mu nsonda bakaayanira munyago. Buli awagira mwami Museveni kati ogenda okulaba anona munyago. Bamusuuza bonna bali ku munyago. Abayimbi bonna n'ab'ebitiibwa bonna bali ku munyago. Tugenze n'okkizuula ne bannabyabufuzi bonna ababadde mu opposition nga buli lunaku bali ku munyago gwa bannayuganda ssente z'omuwa omusolo ng'abo be bazirya. Kakati ffe ne tugamba nedda. Ffe tuganye ne leero nkugamba ffe tetukkiriziganya n'ekyo twagala obwenkanya mu kintu ekyo. Oyo omwana omulaba bw'ataba mugezi nnyo era n'abo baabadde ayita mikwano gye banaatera okudduka otuuke ku fangoni nga tewali muntu kyekiddako kati bagenda mulemesa abavubuka abo bamuddukeko. Bwe namugamba ebijjo mutuukako nzija mbiraba. Scorpion Saba avuddeyo kati yayigga ye. Kati kikyolwo ekirimu. Bangi bamwefuulidde ate bangi bakyefuula kubanga era mu bo mwe bayitanga balondamu nga bagamba gwoyo ababuzaabuza era n'obalaba nti neewali we bali abavubuka abayina ghetto structure zaali zitandikira awo olujja kw'oyo omwana. Nze nasanyuka ne ŋŋamba oyo omwana bw'abazze ayina amaanyi eri abavubuka abo aba ghetto ate ava mu ghetto okitegedde yali mwangu nnyo okubanga bamukozesa ebintu ebituufu nti basiiba wuwe ne leero balaba batambula bangi. Kyogamba obulamu bwawe butambula bulungi baali nabo tebutambula bulungi nenga ne bano abamukozesa bakiraba nti baalitandikidde ku oyo. Kati mwe bavubuka ba ghetto bwe mba mulaba nga Scorpion Saba abaana bayina nga ne Alien Skin abaana bayina nga bakyali mu mbeera y'emu nti tugende ku kavulu tukwabule essimu. Kitegeeza ddamulira byagamba mmwe abatali na bano mmwe ate abalimbira ddala kubanga sirowooza nti ono abakuŋŋaanyizza ayina ne fangoni eri registered Sako nambeera eri awo okitegedde. Kaakati yo teyina ssente ziriwo mu ssaka awo nti ye yali badde alwanirira abamuli okumpi abo abali awo n'ab'omu kitundu ekyo. Sako ghetto Sako n'etambula naye teriiyo tewali yadde akaguliddwa n'emusuuza byatugamba nti ndongo biki copyright ali mu bayimbi walabye eyo bandi wano musuuza gyaguze. Tujja kutuuka waawo nenga ensonga Wato Kabaya waaziraba omusajja bamulwana bulwanyi wadde lwakuba nti mwangu wakulwana nti olw'emisango egize gibeerawo. Omanyi waliwo omuntu asobola okwanguyiriza abalala okumulwana nti omuntu ayimirira ku misango emikadde ye n'atandika okuleetawo omupya kuba emikadde nazo gibadde mingi naye mu kyonna
tusaba buli omu afune obwenkanya kuba ne family eri yafiirwa omwana nabo beetaaga buki bwenkanya kakati nga tuvudde waawo okuleka katono nnyo twongerezemuko kamiliyoni katono kamiliyoni yasembayo ng'alwanagana n'abavubuka ba Alien Skin kyali kyetaagisa okulwana nabo ku kamiliyoni we tumulabira n'abaana okuba nti kati bakabadiya be bamwogerera be bamuddamu baani abo anti kati bano abaana ba Fangoni bo bajja nga bazze kuba bano kuvaawo n'amaanyi sinandongo abakadde bano bo bakizuula nti bano ba legendi bano abamu babadde n'obutayagaliza okitegedde kobbo kakati katubafayite n'amaanyi tubateekeko akabeera engeri gye tulina eggaali tujja batiisa tubagobe mu kisaawe kino kumbe baali balimba kakati gwe bwogezaako kamiliyoni naye alaba nti kamiliyoni talina mulimu mulala kacyanga ayimba sisuubira nti alinayo woteeri gy'ogamba nti yagizimba eyo basulirako emitwalo 5 ate nga baali basobola obbikola era munenya nnyo mukulu Mayanja oyo obutalaba ku bya bugagga bye n'atulimba mbukongo wa alina amaka mu Amerika tegaliiyo bwe yalwala ge yalimu kakati labayo gwe mwami Kamiri atunuulira ebintu bino wammanga abaana bano nno bw'obagenda empola oyinza obutabasobola kubanga nabo ba mu ghetto abamu ku bo emizannyo bagimanyi kakati kamiliyoni kyalengera kikino nti bwe bangoba kalimo kano ne banfufuggaza ne banfuula ebijanjaalo mbampedde ate n'alengera nga bali wakyagulanya eri ye gw'atya ye bamuyingidde ye kyatasuubira na kusuubira kati kyalina okukola amangu ago kwetegeka gundi komawo gundi mujje abalina kamiliyoni nga yagambye kulumba mwana oyo naye Kabira basengukawo Kamiri n'agamba tugende mmwe bulenzi mmwe newano era nabagamba nenga mmwe nno gye muzannyirako temukimanyi nze mwogerera kamiliyoni amazima gali nti sisobola kgenda waali ku ssaawa zino wadde luli tubadde tutuula ffenna olwaleero sisobola kgenda wali kamiliyoni kubanga mumanyi mumanyi awunzika akusse ggwe kamiliyoni awunzika akusse olina okgenda gy'ali nga wamukolako ekintu oba wamwogerako nga naawe weemalirira ng'owazze ne bakyaliibo palaso byali biwero ate kati ye yawaako oli ku ati kubanga kati palaso gwe bakomezzaawo wano ba leediyo oyo si gwe baali bayita Lizard yali yagenda dde ebbanga ddene kakati bano ne bamuzza ate yaleka kamiliyoni emizannyo egyo tagikola naye Kamiri yafuuka ekizibu buli ghetto baliida bonna abaggeto nga nange mbadde kyaliiwe kati ayinza okugamba nfunirayo abalenzi 3 awo n'otagira okitegedde mukama wange abafunidde n'emmotoka awo nalabye drone ate kati kamiliyoni bw'omuzzamu ebyo abyagalana nnyo bw'oba oyagala ebintu ebyo kubanga ye ava mu bino ebyokutayiminga n'akuyigga buyizi ng'alaba takulaba n'agamba tuguleyo ku mafuta tumuyiggeko omusajja tulabe tumukyalireko oyo ye kamiliyoni nekyaleka akoze awo kali akabavubuka ba ghetto nti tumukyalireko yayina bakibiva ku buno buddoogo bwono bwayina ye abayina abamalayo nenze era saagala biyingiramu nnyo ebyamayanja ye yamanyi n'ebintu bamayanja family bwe banamuwangula njabba wengule nenze sirabawo wiini abaana babadde nabo no beeraza eri bakyalina eri emisa ate balina ogwa Kamiri teguggwa paka nga mugambye essole tujja kuba wano wabula ajja kutwala mu bwavu naawe era obeere nga ntobitegedde mu maaso eyo nti olw'okuba olina kyeweeraliikirira abavubuka oyongerako ku makya lwaggulu kati n'abavubuka abo bajja oyitamu onaawulira so kati kugwa Kamiliyoni ali eno mugamba ceasefire ayina kumupowa Kamiri mugende bw'omupowa bw'omugenda bw'omupowa
kati akuwaniseeko omuleke. Kano katwawulire ku Chameleone ne Bobi Wine mu biseera byabwe ng'ani ayinza okukuviirayo n'ogamba awendudde alina eggaali. Bobi Wine mulaba edduka. Bobi Wine ate ye mulaba edduka. Ekisooka ye yennyini ng'ekyo kyennyini kyali. Okitegedde gy'asula gy'asiiba nga gwe muzannyo okubaganamu bya bulijjo. Okitegedde ebyo tebiri mu story. Naye kati Chameleone yabibuukira ate ye n'abiteeka mu saayansi n'owa ssente. Kati ono ye yalina babbadde nga baakukido nti okitegeera tuli beeka mwokya tulina superstar waffe. Okitegedde tulina omubeera ku kido. Kati ffe ab'emu Kisenyi twajjiranga okwo olw'ebikolwa bya Bobi Wine nga tulaba Chali yali magnet ate nga wa muggeto. Okitegedde ne tulaba nga tusobola okweyongerayo nga tumuli kumpi ne tusembera kati abasikanga magnet ebintu bya Bobi Wine bizibu tebibanga mu ssente. Bobi Wine talina gwayinaawo nga yajja lwa ssente. Ne kati abo abalenzi boolaba bonna be balina abamu bajja lwa ssente nti yajja nga waliwo ekivvulu kiriko akaliro ne bagamba genda onoonya abavubuka ebiri oyo n'afuuka waawo. Bobi Wine Bachali bamusalanko busazi ne bagamba mwana n'esitole ki nti mwana twagala salako kamwocha yagamba mwana mujje. Okitegedde mujje kamwocha. Kitambulira kirala nga akubwa n'okubwa n'ekirala kati awuna wayina era ekyazimbibwawo nti abanywi b'essada nnamba esinga nga munywa enjaga eyo muba bamukwana nnyo. Okitegedde kati ye yagenda okivaamu ng'ate alese azimbyewo. Kyova olaba n'olutalo olulwanibwa kati lujja kuba luzibu. Kyova olaba olumu ŋŋamba abagagga ne nga Abuladi muyinza okuba mulowooza muyina ssente ne mugamba muli bulungi naye ate nkyosobola okuba obubi olw'ekyo nze kyendaba. Nze gye mbadde ntambulira nga tubeera ne Chali oyo teri gye tugenda nga teri ggeto. Nga teri ggeto emumatira ng'era bamukyazizza dda ali mu ggeto ezo. Kati abo baddayaadi be bakuba aliyeni eyo. Ogenda olaba ebusoga bamututte saketi. Okitege ogenda okula kati oyo omwana alabika yafunda. Bafunze bangi nga tebakyagenda mu bitundu ebimu. Kati ayinza okugenda Embaale. Ndize ndi mugamba teyamutta. Okitegedde naye nga ate takyasobola kugenda Mbaale. Ebeewera bagamba omwana waffe bamutaddewa. Kati oyinza okugamba Chameleone genda ke 40 oba Kasese gwe jjo omubuuza agendayo tasobola. Kati bayina ewantu nga yo tebakyali nnyayo ate nga bali mu nsi yaabwe wano nga teri we balina kukugaana kugenda era olumu tubikaayaniramu ng'oli agamba tolina kugenda eyo. Nze Munnayuganda akeera obukezi ku makya olwaleero ne ŋŋamba ŋŋendako Arua kati ate gwe oli mukunga nti sigenda Arua. Kati tutuuse mu mbeera eyo awo we tuli awo. Kale